Amanya gange nze Segawa Samuel, mbadde muyizi era nga nkyali muyizi. Nkoze senior 4 omwaka guno batugambe oguwedde kubanga ebigezo bye twakola tebyaliko guwedde. Naye tukoze ebigezo era nebaza Katonda kubanga mbadde omukisa kubanga nfunye aggregates 15 era zotayinza kuyita ntono. Nebaza abasomesa okusooka n'essomero lyange Hilton High School olw'okubanga lisobodde okuntuusa wano. Olugendo lwange olw'okusoma lwatandika ng'era omwana wa bulijjo bwatandika. Era maama wange ng'amaze okufa omwaka gw'osijjukira twatandika okubonaabona nga fama. Era mu kusoma awo kwali kuzibu okwa primary naye nga bw'omanyi nti era otuuka ne weewalula era lazima amaanyi Katonda ge yateekamu nekola PCV nefuna aggregates 12. Nakola mu Nabine Adventist Primary School era omwaka gwali 2025. Bw'obalabalamu awo emyaka osobola okugimanya egiyiseewo okuva kati. Bwe namala ne ŋŋenda mu amasomero gaali Gombe eyo n'ensomero eyo naye nabyo nga si byangu. Naye no ku primary Nabine nali neewerera nga kutadde n'essomero okubanga linyamba kitange gyali naye ensonga zino tezimukwata. Kaakano bwe namaliriza bwe ŋŋenda mu secondary ebintu ne bitabeera byangu nnyo naye Katonda nannyamba nempaliriza nenkola senior 4 mu 2009. Emyaka giba gyebaze bulungi awo akavuyo bwe katandikira. Bwe nakola senior 4 nga ndi ku Ristack High School Obusiika ebigezo ne babikwata. Ng'omuntu sijjukira kukoppako kintu kyonna naye ensonga gye baatuwola okukwata ebigezo byaffe yali mu physics enamba eya mechanics nti twekoppa oba waliwo eyatulagirira. Ekyamazima ku byonna tewali kyaliwo ku nze ekubanna ebigezo ne babikwata. N'ekyawa olw'oluvannyuma lw'ebyo bye nali kubanga ne ku Ristack wennyini nali nkola ku kye bayita work program nga nnima twalimanga mu Busiika omwo era nga bwetujja school fees tugattirako. N'ekyawa nenkwata akapapula kange aka P7 nenkayuzaamu college era sikayina. Neŋŋamba sigenda kuddamu kusoma era neŋŋamba siribiddira. Nenkwata ekkubo neŋŋenda e Masaka. Ekintwala e Masaka gye nakolera P7 nentandika e Masaka okusomesa mu busomero kuba nali mujagujagu era bwe mmaliriza ebintu by'okusomesa nga ne lwaki siddamu n'ensoma. Omutima nga ndaba bwe ndisimatidde. 2011 nendigesitaringa ku UNEB Center eri we bayita UNEB Center eri kumpi ne Masaka Secondary bayita Universal Kindagate naye nga it's a UNEB Center. Bwe ndigesitaringira awo nenfuna ebizibu kuba nali omusomesa mbuvuddemu ntandise okuvuga boda awo ng'ebintu si byangu. Nenfuna ebizibu wano mu boda piki yarooni bamanja biki nesobola kukola bigezo naye nga naregisitaringa. 2013 nenziramu nenkwata ssente nensasula nendigesitaringa era saakola lwa nsonga nti ssente ezimu nali sizimazeeyo. Mukulu naŋŋamba togenda kukola naye nempulira nga nyigirizibwa neŋŋamba sigenda kudda kusoma. Naye gye nali eyo nenkola ebintu nga ndaba mu butuufu siri mu mativu. Nali nkolera ku geeti y'e Mulago ow'e Masaka kati nga baddokita bampitako omu bwe bayingira bwe bafuluma eddwaliro. Nani mukufu baddokita bano ng'abamu n'oluzungu ndubasinga ninga bano baddokita sigenda. Era nenkwamba naye nali nalootako era mu choices zange Hilton High School yali first choice naye lino essomero nga lya bbeeyi. Nze ndi mwana wa munaku ndi munaku nga sirisobola era olunaku lwakyalumu neŋŋamba nina okusoma. Nenkwata ekkubo neŋŋenda nenzija ku ssomero lya Hilton nga tewali amumanyi tewali gwe mumanyi naye nafuna essimu yali ya deputy head teacher nemukubira naŋŋamba jangu. Nenkwata ekkubo nenzija ku ssomero nembaga nti bannange siina kye nnina siina gwe nnina naye nze wendi munkozese kye mwagala naye nsome. Munnange nga ntandika okusoma 2015 nga nsoma 2016 kyabawo kyali kimenya omutima
kubanga ekyamazima abasajja ba wano batusomesa. Njagala okugamba ebigambo bino muganda wange. Buli mwana yali mu mwaka gwa 2016 ogwo asobola okutestifyinga ebigambo bino mu lulimi lwe. Tewali yadde n'akantu akatini bwe kati ke twakola kukwata ku bigezo byaffe. Naffe lwakya bukya ng'ebigezo babikutte. Tetwakoppako, twasomanga misana na kiro. Nze wali toyinza kuŋŋamba kukoppa kuba already nalina effects. Kati nga siyinza kukkiriza kintu kifaanagana na kukoppa. Era n'abaana nabagamba nga wano ffe kintu kikubye nga mu butuufu tukyabizza. Era natunulako ku pepa yange ya physics gye bagambe gye nali nakopye nayina 39/40. Naye ndaba nga abasajja bano kirabika ekizibu kye baafu. Actually ensonga ze baatuvunaana mu National Security Council baatugamba nti twafuna external assistance. We cannot have perfect results. Tebalina report yonna, tebalina kintu kyonna, naye baatugamba we cannot have perfect results. Era omusajja yatubuuza ekibuuzo nange namutabukira n'omutabukira mu National Security Council. N'atugamba you cannot have perfect results. Ne mubuuza what are you people teaching us to do if we cannot have perfect results? Era oluvannyuma lw'okuva mu National Security Council ng'obusungu butukutte ffenna nakwata ekkubo n'enzira e Masaka. I received calls from this place nga baŋŋamba nkomewo nsome free. Nabagamba sidda mu kusoma. Kyendabye nkirabye sidda mu kusoma. Era nenkwata ekkubo n'enzira e Masaka n'enzira ku bodaboda n'envuga bodaboda. Bwe nabeera eyo e Masaka ku bodaboda yange awo we nafunira embeera gye nalaba mu butuufu nga simatidde. Neŋŋamba naye mu butuufu ngenda kubeerawo nga sisomye. Bano abantu abali wano abasomye bansinga ki? Bansinga kubeera na fees. Naye nze wendi. Neŋŋamba nedda. Engeri gye nali omwana omulungi, okay omusajja omulungi kuba kati ebiseera ebyo nali sikyalimu. Engeri gye nali omusajja omulungi nakomawo ku ssomero wano nennyanirizibwa bulungi nnyo abasomesa n'abayizi abaaliwo abaali bammanyi. Era mbabuulira bino nze gwemulaba mbadde nsomera bwereere. Wano basasula miliyoni emu nga mu mitwalo 2. Siwulidde ku ssente zonna zinsabibwa mu kifo kino. Era emwaka gwe mmaze wano okay 2 kubanga twasoma guli ne guno simanyi guli wa twasoma guli wa twaleka. Naye twabisoma bwe tutyo nga mmanyi ebya COVID. N'ensoma wano. Baganda bange njagala okubagamba ebigambo bino Katonda tayeebaka. Katonda n'addamu essaala zange era amaanyi gange gentaddemu kati essaawa eno n'emyaka gye nafiirwa sikyagijjukira. Kyenyimanyi kiri kimu, I have excelled. Katonda yabadde mwene ensoma. Katonda ampadde omukisa, njagala okuzzaamu abantu abali ey'amaanyi nti muganda wange mwannyinaze togeza n'obeeraawo n'olowooza kino nakiri. Abantu bangi bensomye nabo mbalaba, abamu ku bo mbamanyi, abamu ku bo kati kankunyumize kino. Bwe mbadde wano ku ssomero we mbadde nsomera waliwo omwana omu gwe nasomesa P3 namusanze ali mu siniya 2 nga nze ndi mu siniya 4. Omwana bwe yandaba omanyize nabeeranga musomesa mukambwe nga tonkolerako nonsense, nasomesanga English ne SST. Bwe yandaba najja nambuuza good morning teacher Sam. Nemugamba mukulu sooka ki. Nemukwata ku mukono nemuzza ebbali nemugamba yeggwanyi unakusomeseza wa. Nambuulira nti namusomeseza Bugabira Masaka. Era okumuga kati omanyi kati ekiriwo kati wano siri master muyizi. So you are free to call me by my name Peter Sam. Era omwana ekintu kyamulemeramu ali mu siniya 2 omwana oyo kintu kyamulemeramu ne wabuli wansanga Master Sam. Kyenjagala okugamba nti ebintu byonna byonna ebikwetoolodde sinzira ku kiki kyoyagala. Kintu kyenjagala kyannemeramu. Era njagala obbagamba ebigambo bino nga nkoze biology ne chemistry ne math BCM tegenda kumpona. Eyo mwaka guno gwennyini ebitabo namaze bigula n'obiwandikako nabiwandiseko nti BCM ngenda gikola kubanga results nazifunye. Olumu bwe nasomagiranga abaana abamu nga bagaye jjajja oyo ali kusumagira, abamu bampitanga jjajja alanga bampita anko kwega buli muntu ng'anoonya kyakuyita naye nga babimpita si kumookinga. Naye olw'ekitiibwa kye baali bampa nasumagiranga mu kiraasi bulungi nnyo. Era kusumagira kwantawaanya kiraasi. Naye buli we nasumagiranga natulanga mabega
nga nesigama bwe nti ekidongo aga yajja wuyo asumagira kati nenkiyigira amagezi nga ngenda mu kirasi ne karobu nga nesigako bwe nti ku maaso nga tekanzikiriza kusumagira nankana okubeera nga ndi ebintu ebikawakawa nga birina engeri yabinkipingamu nga ndi bize nga ngayagaya obwo obudde bwemwambala gatonnyo obwo nga mbulya kugambe otuloto twansumbuwa ekirala ekyantawaanya sabeera na nuksi jukira nkugambye emyaka egyo gyonna kuvaayo sabeera na nuksi naye baze essomero lyange nti essomero lyewaayo okunkolera notisi zonna zenneetaaga ne bakwata library ne bagimpa yonna ne baŋŋamba nti genda oggyemu buli kitabo kiwagala era nembeera nabyo okumala emyaka gyemmaze nabisoma ne bampa soft copy nembeera ne soft copy ewaka nga nsomasomamu kuyita mu kusimu yange essomero ne limbeererawo naye nga notisi zantawaanya nnyo